Akatambi ke tutandise nako omukyala gwogenda maaso n'okubanga olabamu nga mukambwe nnyo nga tasalikako musale amanyiddwa nga Sauda Madada era ng'ono y'omu ku bakomanda b'aba foot soldier wali ku National Unity Platform. Wano nno yabadde ayambalagana ne famire era mu katambi ke ngenda okubanga nkuddizaako yabadde agenda maaso n'okubanga yeevuma n'abafamire ya Ssegirinya omulina okubavuma obusiru n'ebintu ebigwa mu kowe eryo. Anita Mongo bamusaba Ssegirinya nga akyali mulamu ajjanjabwe kiki yagaana mama wamula banga agenda ku palamenti ebyanfuna bireke kwemazaamu Wakati nga mwana mwala Sauda Madada agenze maaso n'okubanga aduumira era nga agamba abafamire bafulume bagende maaso n'okubanga bamulaba akamufaamu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Kasagga yagenze maaso n'okubanga oluggi luggulwa Kasagga n'afuluma era Kasagga bwe yagenze maaso n'okubanga afuluma mwana mwala Sauda Madada golaba ku screen yayongedde okubanga amwolekeza ebigambo n'okubanga amulangira okuba nti yabadde awabya maama wa Ssegirinya mu buufu obwabadde bufaananako. Mbuga yalina omujjanjaba pale yamutta okitegedde ebibaba w'obusengesenge bw'ekisiru obwo Kasagga oli muganda wange tutandika kuleeta bya kisiru wano awolya maama yattedde abaana otunda muganda wo Kasagga wama kati gwetwala maama ono Kasagga tujja mutereeza banayi temumukayanya mumereke oba mutwala ebyo byonna nga bimaze okuba nga bigenda maaso n'okuba nti biba waliwo obutambi bwa Bebe obugenze maaso n'okuba nga bufuluma. Ngenda kuba nga nkunnyonnyola obutambi buno Bebe yabufulumya ddi. Waliwo ababadde bagamba nti obutambi buli latest wabula ngenda kuba nga mbawa omwezi n'ennaku z'omwezi Bebe we yafulumiza obutambi buno mbannyonnyole na lwaki yabufulumya. Obutambi buno Bebe ayogera ku mwana mwala Sauda Madada era n'agenda maaso n'okuba nga ayogera ku bunnanfuusi ye Bebe bw'agamba mwana mwala ono bw'alina ng'agenda maaso n'okuba nga agamba nti n'omu ku baaziikiddwa olukwe olw'okuba nti atwalibwa mu kkomera. Bebe agamba nti mwana mwala ono yalulimu nga bwe tugenda okuba nga tuwuliriza obutambi buno bwonna ajja kujjukira nti Ssegirinya Muhammad yagenze maaso n'okuba nga aziikibwa wali e Kaddugala Masaka. Katutandike emboozi ya Bebe ku Sauda. Sauda ogenda kunsonyiwa gy'oli ono bwinuka mute omulundi ogusooka. Sauda Madada yali akola ne Jeno Kale Kayihura. Sauda Madada baba akola ne Jeno Kale Kayihura ne bakyankana nga Jeno takyamuwabudde. Sauda najja gyendi n'angamba Bebe
nina information ya amaanyi ne mugamba information ki nze saagala kweteka mu bintu bye sitategeera ebyo by'okusika eriyo nangamba nja kulaba president ne mugamba Sauda nze sitwala abantu bamukulembeza okujjako nga mmaze okuverifyinga information. Okay, Sauda Madada yajjanga nansanga ku gym awe Bukoto ku CNC nga wajja deire nga ate making sure nti mu recordinga ku video zaki ez'ekizimbe because namanya netolola Sauda Madada nengamba lwaki ono omuwala anesibyeko nnyo. Awakati nga Sauda Madada agenze maaso n'okubanga yeesiba ku Bebe nga ye Bebe wagenda maaso n'okubanga annyonnyola agamba nti yeewuunya nnyo okubeera nti Sauda Madada yali yakolera wa General Kale Kaihura ate ng'ebiseera ebyo General Kale Kaihura teyalina buzibu na muntu asobola kubanga amuleetera information wabula ate Sauda Madada obwanga n'agenda maaso n'okubanga aboolekeza mwana mulenzi Bebe ali bwe bantan era kino kyayongera okubanga kyebuuzibwa Bebe lwaki Sauda Madada yali alonzeewo ye. Bebe ayongera maaso n'okubanga ayasa ebyama akungeri Sauda gye yabikuŋŋaanyanga ng'ate Kale Kaihura ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera information. Okay, ng'ambeerawo ne ngamba naye Sauda lwaki ayagala nzi kale ne ngamba kale ayagala president kubanga nze ebiseera ebisinga information bw'ebeera very clear I access the president. Kati natandika okundeetera bwino gwe yasooka okundeetera eyasinga okuntiisa ne mmanya nti ono omuwala muzibu nnyo. Sauda Madada yasala ekkubo n'ajoyininga Nuupu. Bwe ajoyininga Nuupu batandika zi meeting mu nyumba ya Alani Makindi. Sauda Madada ne banne bonna ne ba Alani ng'amasimu bagaleka bweru naye nga Sauda alina essimu ey'okubiri gy'ayingira nayo mu meeting ezo. Awakati nga Bebe agenda maaso n'okubanga atenda Sauda Madada obwa sniper bwe yayina oba obukujjukujju n'amagezi ge yayina ag'okuba nti meeting zagendanga maaso n'okubanga azituula wabula ye n'asobola okusneakinganga in essimu esobola okubanga erecordinga Bebe agenda maaso n'okubanga agamba nti Sauda Madada okubanga asala eddiiro n'agenda mu kibiina kya NUP National Unity Platform teyagendayo nti yali ayagala nnyo nnyini ddala wabula yagenda maaso n'okubanga akikola olw'obusungu obw'amaanyi bwe yali ayina n'olw'okuba nti yali asuubira Bebe okubanga abaako wamunyiga n'atakikola. Sauda n'andeetera bwino n'amunzanyira naye nga ne Sauda yali tamanyi nti nange nalinga mu recordinga kubanga nali mwekengedde lwa nsonga engeri gye yali nga tanalaba president ng'ate tanalaba General Kaihura nakimanya nti okusala okugenda mu Nuupu akikozesezza busungu kati ne mmanya nti tewali yamutumyeyo okuketta kuba Sauda yali in the beginning nga bwe nkugambye nti yali akolako ne Jenaani Kale ng'agendayo mu ofisi akola bwino kino nekiri oba okitegeera kati ndooza we baafoolinga apaati awo General Kale we yaleetera abo abasajja abo abaafuka ekizibu abo ndooza Sauda nekimusambamu ebbali n'atasanyuka kati n'anoonya omukulu bw'anoonya omukulu kwe kujja ewange. Wakati nga Bebe ayongera okukaatiriza nti Sauda Madada ekyali kimuleese ewa Bebe kwali kubeera nga Bebe asobola okumutuusa eri president w'eggwanga mu bufu obufaananako bwe butyo. Wabula Bebe agamba nti ye ebintu bye tebyali bya bbugubugu bw'oba Sauda olwandituuse bw'ati n'amutwalirawo ewa president. Bebe agamba yalina okutwala akadde ke asobole okuba nga yeekenneenya muntu kika ki Madada bwe yali. Wabula agamba nti olw'okuba nga Bebe yali siro ng'ebintu abikwata mpola mpola nnyo kyagenda maaso okuba nga kiwaliriza mwana mwala ono Sauda Madada ogenda maaso okuba nga akyusa obwanga n'abaako waboolekeza ku saidi ya NUP. Bajje wange nentekenga obudde nga nverifyinga omuwala ono ebintu byayagala okuŋŋamba bingi nnyo bye yali aŋŋambya naye byayagala okuŋŋamba birina amazzi nti nze nsituke ŋŋende ŋŋamba omukulembeze nti waliwo omuwala ayagala okumiitinga. Okay, kati during that period alaba ndi slow bwayingirira ekintu kyani ekyakadingo bwayingirira ekintu kyakadingo
Uliriza. Uncle Bebe. Tugende naye omukulu muleke. Tugende kale. Kyomuyita kale president wammwe. Genda maaso. Kakati bwayingira ekintu kya president wammwe ajoininga Alan Emakindi. Abebe kulagamba nti wakati nga Sauda Madada agenze maaso n'okubanga ajoininga aba Alan Emakindi omubaka agamba nti obuuzi bwonna we bwava era bano okugenda maaso n'okuba nti bassibwa ne sekusibwa yenna. Bebe Cool agenda maaso n'okuba nti akitugga era n'akisiba ku Sauda Madada okusinzira ku bigambo byeyenga Bebe Cool. Bebe Cool agamba nti naye osanga yali wakubeera wakati mu kavuyo ako akagenda maaso n'okuba nti kabaawo wabula yenga Bebe Cool yalina insider abeera insider eyamuweerezanga information ku byonna ebyali bigenda okubanga bituukawo era yekyo ekyamwonya byonna. Kati nsobola okugamba nti omanyi lwaki nze nasirika n'ensirika ebbanga lyonna erisinga obungi. Omanyi omuntu eyasinga okusibisa abaana abo ababiri nti ye Sauda. Omanyi nti tewaliwo kyayogerwa mu meeting ezo mu bintu by'okutema abantu bye baateesanga nga nange naliko ku listi y'abantu abalina okukolebwako. Okay? Omanyi nti nno omuntu eyafulumya bwino oyo yajjanga nanneegambira. Awo wakati nga Bebe Cool akyalaga nti waliwo abazze bamuwa information n'okubeera nti bamulabula ku nsonga eyinza okubanga ebaawo. Bebe Cool agamba nti bw'asirika temulowooza nti musiru mugwagwa atategeera. Bebe Cool agattako nti ayogedde ku Sauda Madada yekka wabula ekituufu alina information y'amaanyi nnyo nnyini ddala ku NUP n'abalala era Bebe Cool yayongedde okuba nti alabula. N'agamba nti Sauda Madada agezeeko afulumye ekigambo kimu okuva mu kamwa ke wajja okukakasa Bebe Cool yaani and what he is made of. Ne kano mukamanye nti oluusi tusirika naye tetuba balalu. N'osirika ate saagadde nti mwabye nti ki naye just nkuwadde example y'omu yekka. Omu yekka gwe nkuwadde, sijja kuwa wakubiri, sijja kuwa wakusatu, sijja kuwa wakuna. Ate bw'amala n'anziramu n'ayogera ekigambo kyo nabwe ekiti kimu. Bigambo bya Bebe Cool ng'alabula Sauda Madada nti tagezaako okumutambaala yadde eddakiika emu olw'ensonga nti ye Bebe Cool kyalina kingi nnyo. Bebe Cool agenda maaso n'okubanga ate azingiramu ne His Excellency Bobi Wine, Eddie Mutwe, Nubian Lee n'agamba nti bano baali bakoze olukwa olumulumba ku jjiimu ye olw'okuba nti Bebe Cool abeera n'abavubuka naye batambula nabo akakasa bukakasa nti wali wajja kubeerawo embeera wabula olw'okuba nti Bebe Cool naye agamba alina intelligence ey'enjawulo yasobola okuba nga atebuka bano ne bye baali bamutegekedde. Waliwo n'olunaku Bobi lwe yajja ne Nubian Lee ne oyo omusajja Eddie Mutwe ne bajja ku jjiimu eyo nga bakimanyi bulungi wenkolera ddeyire ne bajjira ddala mu ssaawa zange ne bakola buli emirundi ng'esatu ena era okuva omundi ogwokuna nagamba mukwano gwange nanyini gundi eyo building eyo ne mugamba nti embeera gye tulimu si trusting abavubuka abo nga bazze mu kifo kino n'obaleka ne babeera wendi ng'okimanyi tulina high level tension nina abasirikale nina ziganga ekintu kiyinza okubaawo si trusting abaana abo. That was the last day when nagenda ku gym eyo saddawo lwa nsonga namanya nti nno bano ate akabanga katono nnyo emabega ng'olwo system ya Sauda yakeggala nga nze muggadde. Oluvannyuma lwa Bebe Cool okakasa nti ye yagoba Sauda Madada oba okubanga amugalira ebweru n'atakkiriza bye yali amuleetedde. Bebe Cool agamba nti abaasibwa okuva mu NUP paka we twatuuse ku mbeera y'omukulu Ssegirinya. Bebe Cool agenda maaso n'okugamba nti wano waaliwo embeera y'okuba nti beeryamu olukwe olw'ensonga nti entuula ze bagendanga maaso n'okubanga bakola baba meetings abamu ku bannaabwe
bajjanga ne recordings oba bajjanga n'obuntu obwo bukola recordings oba burecorda ne bagenda maaso n'okuba nti bafulumya amaloboozi agayinza okuba nga galeetera abalala obuzibu mu buufu. So n'olwekyo ebintu ebyasirisa abaana abo bannaabwe bennyini babakwatanga berekodinganga. So bino byemuddawo nemugaa lwaki abaana tebabata just because nti oti tezina obligation okujjayo bwino gwe baba bafunye okumutuwafe abantu ba bulijjo, naye waliwo ffe abantu abamu ababeera lake okufuna access ku information ng'ezo ne weewunya n'ogamba bannange abaana bakoze batya ekintu. Njagadde nsooke nkuleetere amaloboozi ago mu bujjuvu. Eddoboozi ly'owulidde lya Bebe ng'ayogera ku mwana muwala Sauda Madada, omu ku bakomanda b'abasirikale ba NUP oba ba foot soldier aba NUP, era nga y'omu ku baabadde abasaale ennyo mu kukuuma omulambo gwa Ssegirinya obutagibwa ku sayidi ya NUP gutwalibwe ku sayidi ya Mpuuga ku kisaawe we baabadde bategese. Odi eno gy'owuliriza mukwano gwange yafuluma omwezi gwali gwa Novemba omwaka 2024 oba odi eno ya mwezi gumu emabega olw'ensonga tuli mu January 2025. Ebigambo ebyo byayogerwa Bebe ng'awa information ku Sauda Madada, omu ku bakuumi ba His Excellency Bobi Wine, ate era nga ye omu ku bakulira security mu NUP. Ebigambo ebyo byayogerwa Bebe ng'abyogera ku mwana muwala oyo, nga bw'obiwulidde sijja kubanga nziramu n'ekigambo n'ekimu, wabula ebigambo ebyo byazzeemu okubanga obutambi obwo buplayingibwa oluvannyuma lw'okulaba Sauda Madada nga mukambwe ennyo nnyini ddala wali mu lumbe. Kati waliwo abaabufulumizza nga babufulumya okusinziira okubaako ekifaananyi kye basiiga okusinziira ku bo nga bwe bayagadde okuba nti bafulumya obutambi obwo. Wabula obutambi obwo Bebe yali kuzimu ku live za ku internet kuno we yayogerera ebigambo ebyo byonna nga yali akuba torch mu nkwata ya Ssegirinya wamu ne Alan Sewanyana. Bigambo byonna bya Bebe osobola bitwala nga w'obiwulidde. Osobola teeka mu comment section kikyolowooza ku bigambo ebyo Bebe yali ayogera ku Sauda Madada. Abasidde omusonsoze ly'erinnya Agaliwo gwe mukutu. Likinga video eno. Thank you.